Mulabi waffe owa MRU TV nkubuuzaako n'enkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo. Olunaku olwaleero tusinzidde eno Kyengera era nga tugenda kuba nga tukutuusaako ebifa mu batuuze b'e Kyengera Town Council nga bano babadde bazze beeteeseteese okuba nga bafuna ku ssente za PDM ezaweebwa gavumenti ya NRM. Naye we twogerera ku ssaawa eno abatuuze abamu bali mu kkubagana mpawa era nga beemulugunya bagamba nti kye baali basuubira okuva mu PDM ate si kye bafunye olw'ensonga nti ngabana ya ssente eno bagamba nti si nnambulukufu ate nga bo baali balowooza nti buli mmemba eyeewandiisa mu kibiina alina okuba nga afuna ssente. Wano twogeddeko ne chairman ow'ekitundu kino kya Kyengera Town Council agamba nti buli mmemba eyeewandiisa mu kibiina tagenda kuba nga afuna ssente nga bwe kyali mu kusooka olw'ensonga nti ssente ezaasindikibwa ku ggombolola ssente ntono ddala era wanayongedde n'annyonnyola n'agamba nti buli muntu oba buli muntu mu kibiina agenda okuba nga afuna ajja kuba nga afuna miliyoni emu era buli kibiina kijja kuvaayo kirondemu omuntu omu agenda okuba nga afuna ssente zino. Nzira ssente ze baatuwa eza PDM twagenda okulaba ssente ezo nga ntono naye nga tetusobola zikwata mu kibiina mu bibiina bye tulina nga tetusobola zikwata ntuziwa kibiina kimu oba bibiri. Kati twasalawo ntugamba nti ebibiina byonna tubiwe naye nga ebibiina ebyo wagenda kufuna omuntu omu. Chairman yagenze mu maaso n'annyonnyola n'agamba nti mu kitundu kye nga Kyengera Town Council alinamu ebibiina 5 era ebibiina bino birina ababikulemberwa nga ba chairman b'ebibiina bino. Tulinamu ebibiina 5 buli kibiina kirina chairman waakyo. Era wano yabudde n'annyonnyola n'agamba nti buli kibiina omunaava mmemba n'afuna ssente waddembe okubaako kyakola mu ssente zino singa abanga azitadde mu kintu eky'okwekulaakulanya. Mmemba asobola okuvaayo n'agula embuzi n'agula ente n'agula enkoko singa abanga atadde mu mbeera eyo ey'okwekulaakulanya. Kisinziira buli kibiina budget gye bazze nayo kati waliwo abagenda okujja nga bo baagala kulunda mbizi waliwo abajja bo baagala kulunda enkoko waliwo n'abajja nga baagala kulunda embuzi. Kati tetujja kugamba nti bonna bakole bizinensi emu. Webale kubanga otugoberera nsigadde ndi Bbira bwa Topista wano ku MRU TV mubeere bulungi.